Zoolaga omulungi tezitera kulwa so nga tera n'emmeeme gyesula ebigere gye bikeera. Abanywanyi mutya Kabanda Musoke ow'Ennakifuma nze mbabuuzako olunaku olwaleero kansuubire nti Lugaba akyabagabirira munnange tukyatolontoka n'akatabo kaffe basajja mivule akakuwandikirwa Ike Mpalanyi. Nga ku mulundi guli twaleka mivule abaana bamukoze ekyawalugali ng'oluwombo Kimyanku ye Mugabe. Olunaku olwaleero ntutuuse ku mulamwa oba ku mutwe ogugamba nti atazze embwayi kumpi. Tuula kalira ntegera agatawunyirwa vumbe tugende mu maaso. Ekintu ekisingira ddala okunnyika mivule mu ddobi z'ensimbi ennyingi ze yajjanga mu kisenge kya kitaawe mu bubba. Ate ne nnyina n'amwongerezangako ez'okulyangamu ebinyeebwa ne kabalagala ku ssomero. Ku mpale ye kwaliko ensawo bbiri emabega n'akatono ak'omu maaso kamu n'ez'ebbali bbiri. Akasawo ak'omu maaso mwe mwabanga ensimbi ez'empapula, mu z'emabega nga mwassa ez'emyera. Ate mu z'omu mabbali mwe mwabeeranga emberenge n'ebinyeebwa ebisiike oluusi ne kabalagala. Ebiseera ebyasooka yeeraga nnyo nga bw'alina ssente, kyokka bambi nga tategeera kabi kali mu kikolwa ekyo. Yayinzanga okugulira ab'ekibiina kye ekibbo ky'ebinyeebwa oba kabalagala n'abawa ne balya. Ate ebiseera eby'ekyemisana bwe byatuukanga ng'atwala mikwano gye enfiira bulago mu kirabo lwawatundirwanga emmere, mivule yatuulanga butuuzi n'alagiriza ebyokulya ebyabonyanga abantu be yabanga azze nabo. Okulya bwe kwaggwanga ye n'asasula ensimbi zonna. Waliwo ebiseera mwe yayingirirwamu omwoyo ogw'ettima n'agulanga ebinyeebwa n'abiyiwa wansi. Yalabanga abaana abalala baggwirana babyerondera n'alagira banne abamu nti mubankubire ebikonde. Abaana abamu baggundirwanga bwereere agakonde nga n'ebinyeebwa tebafunye. Mivule yanyumirwanga nnyo okulaba abaana abaabanga bawuttuddwa agakonde nga bakaaba era ng'akwata mu nsawo ez'empale ye n'asekera waggulu. Ye olw'okuba n'ensimbi ennyingi bulijjo ate nga tamanyi na kintu kya mugaso ky'ayinza kuzikolamu, kyamwonoonera ebirungi bingi. Bwe yatuuka mu kibiina ekyokuna n'ayingirirwa omuze ogwamusensera omubiri ne gumutuuka ne mu busomyo. Omulenzi eyayanguwanga okudda eka yatandikanga okuddangayo nga buwungeera, ekyavaamu kutuukanga nga bukunidde. Ekyamutuusa awo kwe kuyingirirwa omuze gw'obukaba. Abantu abamu kye batasaasirira, abakazi abamu mu kitundu ky'ewaabwe baamusalira mangu amagezi ne bagenda bamuwabya okumuggya mu kkubo ery'okusoma, ne bamutimba bbula ne bamwonoonera ebirowoozo n'afaafaagana ne mu bikolwa. Okumpi ku kyalo awo okuliraana essomero waaliwo omukazi eyali anobye ng'atandise okutunda obulingu n'ensonzi mu kayumba ke ke yeezimbira. Awo nno Mivule we yabeeranga mu biseera abayizi we baddirangayo eka okulya ebyemisana. Ebirabwa si bye bitendwa, naye Mivule yali kubittafuttafu ew'omukazi oli. Ebyokulya n'okunywa ebyamuweebwanga byamussanga amabbabbanyi, gino emicungwa, ono soda, gano maggi, obumondo obuzungu, amatooke, okutunula walinga sowaani ya mupunga n'ennyama eya buli lunaku. Omulenzi munnange yawugangako biwuge newankubadde ye yawuliranga ng'alidde n'asindika n'ebigere. Kale nno yagendanga okudda mu kibiina ku ssaawa 8 wamma ggwe nga siza ku mmeeme. Okwebakira mu kibiina emabega eyo gye yatuulanga gwe gwalinga omulimu gwe omukulu, anti ng'omukkuto gumuli bubi. Obudde obw'okudda eka bwe bwatuukanga nga Mivule adda mu maduuka emukono atwaliriza obudde. Yalabanga bukunidde buti ne yeebereka akagaali ke ne kasaala. Ewaabwe yasuulangayo kayinja okugenda okweweekulako ku kagaali ke ng'ali mu bitundu by'ekisomera gye yakubiranga embwa ne ziboggola. Bye yakolangayo n'ebyataakolangayo tebittottolekeka. Ewaabwe baabanga bajjula ng'olwo omumpembe lwasoobya akagaali okukayingiza. Mu balenzi abalimba abaaliwo mu biseera ebyo ku kyalo ky'emukono, Mivule ng'ajjirwako enkoofiira. Buli lwe yatuukanga amatumbi g'obudde eka ng'abalimba bakadde be n'azimula. Emizannyo gye baagendangako mu masomero amalala gyali miyitirivu, anti kumpi buli wiiki ng'ategeeza bakadde be nti tuva gindi. Bwe gwabanga omupiira nadda ng'awenyera mbw abasajja abamukubye endobo zimuli bubi. So nno ng'ebyokusamba omupiira byamwesambanga
nga Naswi bwe yesamba omugalabi. Wabula nga kyasobola okukola obulungi kwe kukuba enduulu n'okuyita abazanyi b'essomero lye. Ekyo nga abasomesa ne bayizi banne kye baamusiimako ennyo. Ebigambo biba bizibu okwekisa. Abantu abakulu n'abato baatandika okuyisa mu mivule emimwa era abamu abaali nga abeesimbu ne babituusa ku bakadde be. Zirobola yalengerera wala n'ategeera nti omwana bw'akuliramu emize ng'egyo ensi emubijjirira mu biseera eby'oluvannyuma. Bw'atyo buli kye yawuliranga n'akibuuza mivule naye ng'omulenzi yeegaana n'azimba emisuwa n'amaaso ne gaba ng'agamuva mu kiwanga n'ajja n'emiziziko mu kyenyi n'atiisatiisa nnyina ng'amubuuza nti ebyo ani abikugamba? Nze saagalira ddala bantu bamala gasalaganya bigambo ne bajja nga babikugamba ate naawe n'obikkiriza. Babuulirako gwe wekka, lwaki ye taata tebabimutegeeza? Nze ebyo nnyabo saagala kubiwulira ate ng'oŋŋamba. Zirobola teyaterebukanga, yategeezangako munne bwe bazaala omwana naye eddiba n'awolerezanga mutabani we n'amugaanira mu kino nakiri. Olumu yaddamu mukazi we nti Kiisi mwana mulenzi kasita atuuka mu kigero ekyo abantu ku kyalo bamusibako ebigambo bingi by'aba takoze n'olwekyo Mivule talina kibi kyakola. Bw'ogamba ku by'okudda ekiro awo Mivule w'atuuse abalenzi we bakomerawo nga buwungeera. Ate ye Mivule bw'ali mulenzi mukulu mu ssomero atawaŋŋana nnyo awo waddira si wabi n'akatono. Ndaba nange gw'olaba bwe natawukanga ntyo nga nkyasoma. Zirobola yalaba amala amalusu ge namukka ng'abivaako ng'atandika nga kuwemulugunyiza eyo mu bakazi banne ku kyalo. Awagwekku tewabula kalondererwa. Kansuubire nti naawe mu bigambo ebyo olina ky'oyizeemu anti mwana mubi avumaganya nnyina. Kabanda Musoke ow'Ennakifuma nzikiriza nkwate mu lw'engabi nzire ekyaggwe tuddiŋŋana ate ku mulundi ogunaddako anti munnange ensi Buganda kuno gwe kwaffe.